kale week Monday kalulu kawuma naye ekitwakasensingawo okwagala okubba obululu gwani awo mu bonna boolaba ayinza okubba obululu ekyewuunyisa mu Uganda we tugenda osooka okulaba omukazi gwe bagamba bba obululu ani olwo nga aleeta ebigambo byakale Simbi ayagala kubba kalulu oba atidde nana n'okugamba nti omukazi we mubbi wa kalulu oba omusajja kinyumanyumako naye oba atiddemukko Saha just omusajja oyo mubbi wa kalulu fana kyoyako e Bolivia omusajja oyo yabba akalulu sikiwulirangako e Dubai simanyi nje nakiwulira babba akalulu nze nakira ku kyalo kyewaffe chairman yabbira ddala akalulu n'awangula sinabifaako nnyo naye walala nabimbiwuliddeko naye munange okusinziira ku Saha engeri gyayogeramu mu press conference actually gyeyakola last week yagamba ekisooka akalulu kakulondera ku online akalulu kakulondera online bwe kityo bwe kigenda okuba ngabo bye tukola mu awards kati tulonda tutya batuwa linki oba ffe tetubiriimu batuwa linki obanga oli muyimbi ng'oli registered muwuma okay ne kati obuzibu Saha agamba nti bamuwa list tukaka kamala muwa list ate bamulya bawandiisa list empya n'awulira oba n'alabako nga bawandiisa list yawulira okusinza ku Sindi agamba nti Saha bw'olaba bba akalulu kuba enduulu tovaawo lodi gite mayinza bayagala kubba kalulu fana Saha kubba kalulu kakati tuli awo wakati waagukubye n'agukubiddwa buli omu yeegaana so kati akalulu bagenda kalondera mpozi ogambye online buli omu genda ku simu yo either mu message oba ku internet ani alangirira ani akwasaganya omukulu bamuyita Jeff Chiwa Jeff mulala Jeff ali awo sebuto okay nerya sebuto itadde kati sooka otuwa ebyali mu press conference nga Saha alumiza Sindi okwagala okubba akalulu nga Sindi aclarifyinga ku kyokumwagala okumubbisa akalulu ensinzi gule abayimbi abo bola abatambula ne bajja ku TV ne bateekayo muziki waabwe basobola okutambula ne bajja ne balonda omukulembeze waabwe muleme nnyo kulimitinga nnyo bayimbi kize basobola kutambula abayimbi bajja mu bivulu nga bajja ku National Theatre so abayimbi basobola okujja ne balonda ku lunaku lwabwe awo mutandise nno baggalirayo kasita mugamba balondere gye bali naye mubaleete babeere mu ssako yaffe tulonde tujagulize wamu mwagala mbalyeko ente ffenna tusobola okubba obululu okitegeera so okubanga nabo bali kubba bululu ate kati okitegeera because we are not dealing with proof omuntu alina okuba ne proof ate umba bwebba obululu batwale ku poliisi okitegeera balopeyo that is the authority that is there lopa Sindi wababbi obululu mutwale ku poliisi the courts of law are there, they work, the proof is there, you can sue them whatever, there is a place to run to if this happens to you webalangirira feke erinda ki kwanza buli muyimbi gwensanga agamba awanze muyinayo muyimbi omu atampa okitegedde muyinayo omu nze abangi bampadde voters no, the voters registers are there and we share them with these artists every day. Every artist who's the bully artist ali mu umma you're registering with a phone number. Ate your phone number most of the time eri kuchi ku WhatsApp kati bonna bali mu groups ate tu sharing all the gundi voters list zonna tuzisharing so every artist knows who is on the voters list and who is not. Abantu abataliko be bantu abajoininga UMA recently like the last 2 weeks because of elections, so obviously tewabaddewo time kumuteeka muki mu voters register but otherwise everybody else aina card oba ya registering ede toina card nga wa registering your name is there and the list is out. Nange newunyanga gwe ate bannamawulire baba informed muno okusinga kufu kati olaba namuti mumanyi okukukuta kuki kubanga ewanti wale akalulu mwino kubanga muyitiddwa electoral board yaffe more than once more than twice okiriziganya nange so embeera naffe tukyaji amawulire gatutomera butomezi kulonda kwatandise tulonda bwe tuti tebayinange gye bakitukulangiridde okitegeere muganda wange tusaba namwe bannamawulire we mumanya ku nkola gye bategese mutubuuse kuba amawulire gayitamu mmwe regisita ngirina naye kyannaku nakubiddwa nga ate bali mu kuligestalinga ate okitegeere nina regisita gye naweebwa omwezi nga gumu oba wiiki 3 emabega naye nakati baligestalinga kati kino nakyo kizibu kirala kiri mu office naye nga office ekyalina empeereza bwekyo tuba tulina obuzibu ffe ng'abayimbi naye tulina solution nnene
mubeere bagumu. Kakati ekibuuzo ekikulu ddala King herself asobola okubba King Saha. Nze ngamba King Saha atidde. Atidde akalulu kubanga omuntu bw'obeera ng'oli confident really toyinza kugamba nti no omuntu agenda kubba akalulu if you're so confident. Agamba nti buli muntu agamba agenda kulonda. Buli woyita bagamba gwe. Yeah, buli woyita bagamba gwe. He should get confident. Ekyokujja atwala atinge such that Cindy agenda okuwininga. Ng'olwedde mwakitegeerako nti Saha yabagamba Cindy agenda kubba akalulu. Lwava baŋŋamba tiimu ya Saha eno ye tiimu yava mu Superstars Association. Era wetegeeza abayimbi bonna bawagira Saha. Bonna era bwe baali mu Superstar bwe baali bagabana ebifo. Kakati ebintu by'eggulu bagenda eggulu babalaga nti Superstar teryagimanyi. Bakola wumazi. Kati bakola wumazi. Aba Superstar baagala okutekinga over. Ate kwagalako kimu kuba na bwino. Kati kyova abantu jasanga buli muyimbi gwe ddeerowooze. Buli muyimbi yali mu Superstar. Gwe njagala ompeyo abayimbi okuleka bana abatono abanene balegendale maama Alima Namakula akoba naye. Omwana ono fina agenda n'atuvumira maama Alima. N'amukuba n'empi mutwe. Wete wanawulira. Yakwata maama Alima n'amukola ku kyo. Naye ssente ogirabye. Sente egatta abantu kati babikwano bagamba abantu abakulu tebaddibwamu. Anyways, zegamba nti King Saha agume wonna wali ate nekyala King Saha abantu bayinza okugamba nti bonna bagenda londa gwe ne batakulonda. Ne batakulonda abaganda tuli banko. Twali mu kalulu ka speaker parliament nga buli mbaka opposition yagamba simujonde ku. Okitegeera. Simujjo abalala bali so bapika agenda okera mu ballot paper nga mulimu 15. Yaba asigala bamugamba simujjo twakuwadde. Okitegeera. So it is all possible. So togamba nti ni King herself agenda kubba. Kakati ekiro King Saha jonna ko yasindise balooya be ku electoral commission ya Wuma n'ateekawo obukwakulizo obukuumi singa tebamuwa gundi register mpya akalulu agenda kulangira ekiddako singa okulonda tekugibwa ku mutimbagano mugenda mulaba akamuvaamu ayagala bayimbi balondere ku layini bamusimbeko ku mugongo alaba abamulonze tukateeke mu kusimba ku mugongo ndabira abayimbi b'e Kampala nti balina enkwe kituufu wabula ate abo abaana balina enkwe awo omanya Lord Bitem bulijjo w'amaanyi kituufu ojja kulaba King Saha abamuliko emabega nga ye Spice Diana ni Kabakko naani ono Fefe Boost basatu kunyumira omumanyi kamiyo n'omusanga ali wakati kugulu akuzeno neno omubuzo wayo mubiri ogwa style simanyi amagulu gesibye sikyasobola tambula soko otuwe nekyamani electoral commission naye yatugambye soko obituwe ensonga etuleese yakulonda okugenda mu maaso oba okweteekateeka okugenda mu maaso okulonda pulezidenti w'abayimbi abeegatta mu kibiina ekyawuma era nga tuzze wano kuba tulanti waffe mwami Semanga Mansuur amanyiddwa ennyo nga King Saha. Omuntu yenna eyeesimbyewo mu mateeka alina okutegeezebwa baani abagenda okumulonza ate nga tonatuuka ne ku ekyo naye kenyininyini alina okubanga muki nga yeewandiisa ng'omulonzi. Obujulizi obwo tolinawo oyinza kubujja okujjako ng'olabye register ey'oyo ateekateeka okulonda okusa. Kati ku ssaawa ya leero Puma egenda maaso n'okuteekateeka okulonda naye client waffe yatutegeezezza nti taweebwanga register. So tamanyi nti oba omuwandiise tamanyi na baani bagenda kumulonda n'abo abalina okumulonda abamu tebakakasa nti tebali ku register. So twagala tuwe client waffe aweebwe register era nga mu register eno okwongera okulambulula kiyambako okumanya abalonzi be baani abalonzi be bali bameka si kujja kukwata bantu because in association si nti buli munnayuganda alina okulonda oba si nti buli muntu ali mulimu gwonna gwakola alina okulonda. Okulonda kw'abantu abamu abalina okubeera ku register singa eba nga temuweereddwa nga bannamateeka abo tumanyi ki ekyokukola era tujja kumuwabula ki ekinaaba kiddirira. Temutidde ate kulonda kwamande temutidde mwagala kuva mu kalulu kyemugamba nti register gye tusabye tegenda tuweebwe tegenda anti kyenkugambye nti ebyo byonna katulinde tuwulire
ki abakulu bano kye bagenda okutuddamu. Teri kutya kalulu okuliwo era ekyo kyo yajja n'okukibeerera naye nga nze ngalo ya instructions ennina kumusabira register ejje then n'ekirala ekyokubiri kye nabadde sinnagendako olwambuliza ekibuzo ekirala kyekyokulonda kuno okuli online. Okulonda okwo okuli online nakwo akuyinamuko okwemulugunya olw'ensonga nti okulonda kwonna oba olina okumanyako ebyenjawulo ebifaanaganako bwe biti era kyekimu ne kuno okulonda okuli online oba olina okutegeezebwa polling station online eriwa oba gyoyinza okuyita agenti kiri tugenda okukozesa baadde balina okumunyonyola oba okunyonyola n'abantu bonna bonna abakwatibwako ensonga eno nti linki yeeno era n'emitendera gye twayiseemu kakasa nti no teriyo omuntu agenda kubbiramu kalulu yeeno ebyo byonna bandibadde babinyonyola naye ku ssaawa ya leero olwonkinze online voting oba elections n'otavaayo kulambika nonda egenda kufaanana etya enkuma y'akalulu egenda kufaanana etya bani abagenda okulonda gamba ebintu ebyo byonna bw'obigatta olabira ddala nga akalulu kano kayinza okutaba free and fair. Yes, tulabye ensonga ze era the last 2 weeks tubadde tudiringa n'ensonga ze zimu mba members ab'enjawulo nga tubasaba wabeerawo kibemulugunyamu kyonna batugulire nga bukyali tukitereeze olwokuba enjawulo eyawuseewo ku ye nti awandiise ebbaluwa n'ayita mu balooya be naye nga kyo tukyaniriza tekirina buzibu. Ensonga ze tutuddemu nga board kubanga y'omu ku bakandidate abakulu mu zino elections netuzogeramuko ne tufuna position tusazeewo tukole press conference ekyakumakya ku ssaawa 3 tuteke action tukolewo kyetukolawo ku bintu ebimu byasabye ebisoboka. Okay, ebisoboka omuli online mugenda gijjawo mugenda kuzzaawo baloti you plan tunabeera ne baloti tugenda kulanga byonna byetusazeewo mu press conference ku makya ye position eriwo kati. Okulonda kukyaliwo ku Sunday oba you plan on as well okupostponing ku Monday sorry tujja babulira byonna mu press conference mulundi gumu saagadde kujjula bitayidde yaleero pulesa yaleero polling station yeza online zo zitegerekese oba tezitegerekese ye polling station ologinga ini embana ebiranga tekola ki ngegenda maaso